Masiki za gavumenti ez'obwerere zituuse WAKISO era nga bano bagenda kuba bazigaba okuyita mu bukulembeze obw'ebyalo wabula balabuddwa obutagezaako kutabiikiriza ffujjo na byabufuzi mu nteekateeka eno nga WAKISO efunye masiki 2,214. Omubaka wa President atuule WAKISO Nnaalongo Rose Kirabira era nga yakulira akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu disitulikiti y'e WAKISO akuutidde bassentebe b'ebyalo obuteezibika bukookolo bwa gavumenti. Tugenda kubalabirira badayi tusobola baba. Town clerk and mayor. Ono wamu n'akakiiko ke babadde bakwasa abakulembeze ba Town Council y'e WAKISO obukookolo bwe bagenda okugaba nga bayitamu bassentebe b'ebyalo. Babawadde masks ziri 10 box 10 wabula ze batubalidde in figures nti ziri 7,000 mu 10. Tugenda kuziwa handing over. Process gye bagenda okukozesa yakuyita ba LCs bonna aba LC1 baba directing era babagabira okusinziira ku population ze bayina. Kirabira mu bigambo bye annyonnyola bw'ati. Tufe tumanyi nti ba LC1s bagenda okuzigaba era zijja kutuuka ku bantu abato. So n'olwekyo omuwendo ogweyongerako bulagajjavu. Ekyo nakyo njagala kyogera bwenti. Omuwendo ogweyongerako bulagajjavu bwa. Ate bwe tutegendereze bwe tunaakunkumuka ennyo tuddayo mu lockdown. Olwekyo bannayuganda abagezaako okuzannyira mu kintu kino essaawa yonna kiyinza okuwaliriza omukulembeze n'atuusa mu bannaffe mugoberera amateeka. Akulira abakozi Kirukira Godfrey alabudde abantu ku kabi akali mu kugayaalirira obukookolo buno obututte ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kozesa obukookolo buno buzze naye si bwe eddagala kubanga kalina ako kamaze. Obulwadde buno teriiwo njawulo nga bwe tubadde twekuuma obulwadde bwa mukene nti bw'oba toyina nsonga okwegatta mu bantu bangi togendayo. Ye akulira ebyobulamu Lugoloobi Mathias essira litadde ku kulaga engeri gye bulina okwambalibwamu. Oyina sanitizer gigire kati bw'oba ogenda gikwate obuguwa buno aye kiba kibi n'ogikwata na booti nawe nkozi wabwe okola booti kiba kyangu nnyo kiisaayo tomulundi gumu oba kutereeza n'otereeza butereeza naye togikwata munda. Mukalas Fredson meya wa WAKISO Town Council era nga y'omu ku bakwasiddwa obukookolo buno yeeyamye nga bw'agenda okubusaasaanya buli wamu. Kibadde kizibu okugamba abantu muteekeko masiki nga tulina z'obawadde nga kati nsuubira olw'obulungi bw'obulamu bwabwe olw'obulungi bw'obulamu bwa bannaabwe mu katale kuba mu katale social distance oluusi egaanira ddala. Ebitundu ebiwerako mu WAKISO bifunye obukookolo era nga n'ebyo ebitannafuna byakutuukibwako mu bunnambiro. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo.